mukunjo muto. Basajja baka kano kende sekilia njagala kakunyiga omutima. Presidenti wange nkimanyi otudde ku maggwa, njagala nkugumye naawe okkirize okakkanya omutima. Ebizibu ebikutomera mbiraba naye toterebuka, bya bulijjo bye bitufuula abantu be bayita abazira. Buli kyowulira ekikunafuya ggwe nga kijja gy'oli, songa mbeere todda mabega abakuwala n'abakute. Era tobawana budde leka bawalampe bajja kukuvaako, gwe kwata byange saba oguma omutima tebakutiisaabo. Mbaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi, mwebale kutuwagira. Twabateerawo puroguramu eyitibwa Aligaweesa. Aligaweesa ekigambo mwakitegeera era nga yatandikira ku Jjumba Lubowa. Aligaweesa, the traditional faith high priest, enzikiriza yaffe ey'obuwangwa, ono gwe waliise paapa w'enzikiriza eno ey'obuwangwa, bamuyite the highest priest ow'okuntikko. Mu Luganda kye kiyitibwa Ssaabakabona. Ssaabakabona y'abakulembera ndowooza babeera bakabona ab'enzikiriza. Mwabali eyo aba Yesu, abaani Bishop Kadino, gy'emitendera egyo newankubadde eno ye Nansangwa. Ku mulundi guli ekitundu kyaffe ekyasooka twatunuulira Jjumba Lubowa ow'Eraakaayi eyazaalibwa n'akubwa laddu ekitundu ekimu. Kale Mungu n'amusaasira, Mukama omutonzi n'amusaasira Katonda n'akula. Tuyiseewo awo wonna n'atagenda mu kibiina, ate n'ajja okuba nga agaba oluzaalo. Natandikako yingidde ekibuga, awo natwayitawo. Nayagala ntegeere bagamba abasawo Abaganda, abasamize, abasawo b'ekinnansi baba bakyafu, tebeefaako, tebali organized. Kwegamba kyekyali mu kitundu ekyokubiri. Ssaabakabona yatulaga tyosobola okwebaka mu buliri obulungi ate n'ovumula. Olina okubeera organized, tobeera kuba musawo n'otabaako yadde record ya balwadde bo, yadde ewalaga nti mu butuufu wali olina gw'owonyezaako. Olina okuba ne property eyiyo okwewala obutabba muntu yenna, era byonna mwabiraba mu kitundu ekyokubiri. Sijja genda wala, nja kusooka mu Bugamba ababuuzeeko ate nyanjule mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu, naye nga tubaaniriza nate mu programu Aligaweesa. Ssebo nsanyusa okulaba. Weewaawo nange nsanyuse okulaba mukulu Kankaka n'abali ku TMO online television, atenderezebwenga, agulumizibwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna agamusinze nga mu nnimi zaago. Weewaawo abweza nnyo Bwakabaka Mukasa ne Maama Namukasa, bassebo ne banyabo mbabuuzaako era mbalamusaako, ate nga mbakulisaayo, mwebale kubeerayo, mwebale kwagala TMO online television, mwebale ne Sengakula Nama abatumidde gyali yabaagala nnyo era abalaba, ate ne Baby Nabisaso naye abatumira. Baby atuusewa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 oba 6. Njiri ziri 5, ziri 6. Olwaleero awezezza emyezi 8. Awezezza emyezi 8. Baby Nabisaso kati ayina emyezi 8. Akyayonka? Akyayonka, ayonkera ddala. Amazima. Nsanyusa okulaba. Yeewaawo nange nsanyusa okusanga ssebo. Yeewaawo ssebo. Embeera ekitundu ekyasooka, abantu bakubirako akaseera baga iye obadde mukwano wa Jjumba ebiseera ebyo byonna byonna. Wamma kyovudde owangula ensonga ezimu. Abantu abamu mukulu Kankaka bagenda ne balowooza naffe ng'abasamize tulina baganda baffe, tulina abantu baffe, tulina mikwano gyaffe. Nabagamba mu kitundu ekyasooka emyaka guno tukutegwa 14 nga ndi ne mukulu Kankaka era nga tuli ffenna ng'akola ensonga ze nange n'akola ensonga zaye. Naye
okubeera nga muganda wange mukwano gwange tukolagana tikitegeeza nti tukolagana mu ssabo kubanga ebintu by'essabo bino kanga kato bimanyi sina ne lwe nali ngulabye ng'olinda kubiyiga buyizi kuba mbibuuza Ssaaba Kabona kati tujja ate n'okuyamba abantu baffe nabo bongere okubikola ki okubitegeera amazima nze omu ku bantu abaali balowooza bino bimukola nga nange nnyina manyi twagenda mu ssomero awo ne tusoma kiyita stereotyping. Stereotyping kigambo kya psychology kitegeeza okutunulira omuntu n'ogaa naye oyo si mubbi oyo musajja wattu nga n'obubbi talina na mukwano gwe mubbi. Stereotyping ngeri ya kulowooleza muntu kye batali kyekyava mu puroguramu eno nange bye mbalowooleza n'abalabi babalowooleza ate nzije mbibuuze mmwe kennyini naye Ssaaba Kabona olwayo kye njagala okutunuulira biri abantu babiyitamu ŋŋenda nnyo kutunuulira kwebuuza na kutegeera omusawo w'ekinnansi mujja wa ssente okutwaliza awamu ekibuuzo ekyo kikulu nnyo kubanga buli wobeera nga tolina ssente oluusi oyinza n'okuyikiriza b'okolako oluusi kiviiramu n'ekigambo abasawo b'ekinnansi bafuna ekigambo kye bakozesa nti bafere kubanga baba banoonya okuba ne ssente kankaka obusawo bw'ekinnansi kya butonde kya buzaale naye ng'abantu tukola kati nze bw'ontunuulira Jjumba Lubo Waaligaweesa nakugamba nti ndi musajja musuubuzi nenga ndi musajja mulimi nenga ndi musajja mulunzi ate nga byenjogera birabikako tukola emirimu emirala kati natuusa ekyuma ekyaluza enkoko era kigenda kubanga kitandika okukola juzi natuusa ekyuma ekifulumya bulooka nze kankaka bwe nakutuusa wenkubira bulooka nsobola okufulumya bulooka 1,000 omulundi gumu ekyuma nekizinyiga mulundi gumu nezikola ki nezifuluma naye kati ndi mu kunoonya ttaka ddene wekigenda okuba nga kifulumiza amatafaali amaki ewali ettaka eryo eryokufulumya kakati mu kukola okwo nti olwokuba tuli bakozi olwokuba tuli basuubuzi olwokuba kati omuntu osobola okufuna ssente era obusawo bw'ekinnansi kyatukwata kankaka luli wambuza nti ddala kituufu ogenda musabo n'olagula omuntu bw'ajjawo oli akulaba ye andaba ate nensobola n'okukola emirimu gyange emirala bassebo ne bannyabo ffe tukola emirimu emirala era tukubiriza n'abasawo b'ekinnansi basobole okuba nga bakola emirimu emirala naye gwe oli musawo wa kinnansi tolima oli musawo wa kinnansi toyina mmere teri muntu agaggawala ng'agula emmere teri muntu agaggawala nga tamanyi kulima okutta akataka ko katunze ogenza oguzeemu bodaboda okutta akataka ko katunze ogenza oguzeemu emmotoka bassebo ne bannyabo gwe tomanyi nti n'emmotoka etambulira ku ttaka tomanyi nti newootudde otuula ku ttaka tomanyi nti buli kyabugagga kyonna kituula ku ttaka bassebo ne bannyabo kati bwe mumala okutunda ebintu ebyo ne mugenda munoonya obugagga tosobola kugaggawala nga tobirina kankaka ffe tulina amataka tulima tukola ebintu bingi era kyebadde neebuuza ekyo nga neebuuza omanyi waliwo bingi ebyogerwa ku basawo b'ekinnansi ti ssente muzijja mu kutuma bantu nte embuzi zaabwe obumyu bwabwe mmwe temukola essente mufuna nki ddala abasawo b'ekinnansi bakola bassebo banye butukola kankaka tukola tuli bakozi omuntu okumutuma ente nti ente ya jjajja Muwanga ya Kabaka Kinene Batenda jjajja waffe Walumbe Kijoloto najja kulera ente enjeru ya Kabaka Mukasa embuzi enjeru ya jjajja waffe Mukasa endiga emyufu ya jjajja waffe Kiwanuka kwali kuyigiriza nti abantu bateekwa okulunda abantu bateekwa okuba n'enkoko nti empanga emyufu ya Kiwanuka enkoko ey'amayenje oba ey'obusimbisimbi ya maama Nabuzaana gye bayita Nabikyocco kyali kitundu kyakuyigiriza abantu kukola kubanga bw'oleeta enkoko empanga balekawo enkoko enkazi ezaala zinnaazo bw'oleeta embuzi ennume esalirwa Mukasa tulekawo embuzi enkazi enjeru eya Namukasa ezaala bwe tuleeta endiga emyufu eya jjajja Kiwanuka tulekawo endiga emyufu enkazi ezaala bwe tuleeta ey'amayinda eya Kabaka Muleguza tulekawo ezaala Lubaala abeera n'ekisibo kyova olaba nga nkugaye nti nze ndi mulunzi nina ente enjeru mu faamu yange nina enzirugavu eya Kabaka kati bwe zizaala ate sigaana
abaana kutunda konte zange 5 ne ntwala abaana ku ssomero okuyigiriza kuno ebyo ate waliwo ebintu byogenda onjigiriza era ewaffe mu kyalo e Masaki ng'omuntu abeera n'enkoko ya lujumba abeera n'enkoko etya n'etya kyali kikolwa kyakuyigiriza abantu kubana kuyiga bulungi nga boolaba ndi mu kitundu kya baffe Ssaabasajja Kabaka tubeera n'omusiri gwa lumonde ogwa Ssaabasajja Kabaka tubeera n'omusiri gw'emmwanyi ogwa Kabaka ne tubeera n'ogwa taata w'abaana n'ogwa waka wonna ne tubeera n'olusuku olwa maama Nnaabagereka kakati kuyigiriza abantu kukola ki kukola era omusawo w'ekinansi osanga ng'asaza embuzi yonna agisaze buli gye baleeta asala busazi kati endala gy'onoosala omwaka ogujja onoogijjawa kyova olaba nti tubakubiriza okulunda era kankaka bwe tuli kutwalako mu faamu nga tuli mu kyalo oga nti omusajja wuno alunda okulunda okwo kukulu nnyo abantu muleke mwenga abasawo b'ekinnansi n'ekiviiramu okubayita baffere obutakola omusawo w'ekinnansi abeera n'ente ejjembe bwe baba baalisalira nte bwe lijja era liwummulira mu nte jjajja Mukasa bwe baba bamusalira embuzi enjeru era embuzi enjeru eyo eyina okubeerawo mu kisibo jjajja Musoke bwe baba bamusalira embuzi eya luyina era embuzi eyo eyina okubeerawo mu kisibo Kabaka Kinene Batenda jjajja Ssewamala tuba twamusalira ente enzirugavu era ente enzirugavu eyo eyina okubeerawo mu kisibo kakati nze neewuunya gwe omusawo w'ekinnansi atalina nkoko neewuunya gwe omusawo w'ekinnansi atalina mbuzi neewuunya gwe omusawo w'ekinnansi atalina nnyumba nga ne jjajja Muwanga balina ennyumba gye bamuzimbira waasula ne jjajja Kitinda balina ennyumba gye bamuzimbira waasula kakati nze neewuunya gwe atalina nnyumba atalina woosula atalina woobeera kakati ng'ate ne Lubale tumala muzimbira bassebo ne bannyabo ekituyisa abakyafu kiviira ddala eri gwe bw'oba tewazimba nga tewazimbira Lubale naawe togenda kusobola kuzimba nnyumba yo kale nno bassebo ne bannyabo ekitundu ekyo era kankaka kituviiriddemu wadde gw'olina ky'obuuka naye kiviiriddemu abantu tuyita ababbi omuntu bw'alwala atuuka okujja w'oli ani alwala kankaka ng'alina ssente taliiwo kubanga omala kuggwaawo ne bakutwala emulago ne bakutwalawa jjukira nti eno musabe waffe wajjayo bantu balemereddwa kakati omuntu ajja tayina ng'olina okukwata ne mu kisibo kya jjajjaawo omugulira embuzi ng'olina okukwata ne mu kisibo kya jjajjaawo omuwa enkoko kakati oluusi omulala gwe wakolerako ayina n'ayamba atalina kakati bassebo ne bajjabo omusawo w'ekinnansi oteeka okuba ng'olina emmere abalwadde obalabi bangi bali eyo batudde ku kiggwe wa jjajja naye baba balina okulya kuba kati enjala ebaluma tiyazze na ssente anaalya akyo n'omukebera alumizibwa enjala tajja kubuulira kituufu ne bw'anakubuulira endwadde mujja kubaamu enjala nga ye muluma alowooze kirala okitegeera kati omuntu aba alina okulya okugjako kati nga gwe kankaka atalya nnyama agati jjajja munange nze sirya nnyama ne tuleeta amazzi ku dduuka naye abalwadde baffe balina okulya ku ebyo by'obawalima nze nakugamba nti awo mu Mukono ninawo yiika 8 Mukono Town Council naye kuliko omuwogo kuliko olumonde kuliko olusuku emmere eyo keba egempa abalwadde sigigula yawaka kale no abantu baffe bwe bavuddeyo ne balemu okumanya n'okutegeera ne balemu okutegeera nti no tuyina ensonga ez'okuba nga tuli bajjajja b'abaana ekigambo jjajja kye kitiibwa ekisingayo mu buzadde tituyinayo kitiibwa kirala kiri waggulu wa jjajja naye gw'onoobeera otya jjajja w'abaana atawana bazzukulu bigagu kale nno bassebo ne bannyabo abantu abasawo b'ekinnansi tukola tugenda okutuuka mu ssabo okubako kye tukola ku balwadde nga tumaze okukola era olaba nti olwaleero olunaku lwa 6 naye onsanze kyovudde okwata pulogulaamu eno ng'obudde bugenzeeko onsanze nva mu nnimiro yewaawo sebo njagala okubuuza sebo Ssaabakabona wange sebo wenzikiriza y'obuwangwa n'ennono yewaawo ffe bye tumanyi birala kankutwaleko mu kino nkiyite bukulembeze omanyi abasawo b'ekinnansi abasawo b'obuwangwa abantu bamwe aba mu buwangwa tubiwulira mulaakinga nnyo
omuntu abakule kubanga byoyogedde si buli musawo nti abimanyi abamu oluusi balirira kitanti abamu beesunga abamu beesuubiza kyengeri bino gye bimuzibya amaaso byajja ku bazzukulu ate tajja kukola kankutwaleko mu bukulembeze obukulembeze buno obukubiriza abantu kukola ne wano mu bulina mulina engeri ki gye mukulemberamu kuba wayinza okusangayo omusawo ng'ebyo tabimanyi njagala okutegeeza abalabi ba TMO n'abantu mwena gye muli njagala okubategeeza obusawo bw'ekinnansi buyina obukulembeze naye tuyina ekintu kye tulaakinga nti abasawo b'ekinnansi ky'ekitongole ekyasuulibwa emabega ekitongole ekyo nga tekiyina administration okumala ebbanga ddene nga twogera ku bukulembeze tuyinza kwogera ku musajja Ssaalongo Ben Gulu ow'ekiboga oba wali omuwuliddeko omusajja oyo bwe yafa ne tumuziika obukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi bwatandika okutataagana saagala kumensoninga mannya g'abantu balamu abaliwo naye ekitongole ky'obusawo bw'ekinnansi kiyisiddwa bubi mu administration ekisooka abantu be bakuwa okulembera tosobola kulembera basawo ba kinnansi ng'oli mulokole tosobola kulembera basawo ba kinnansi ng'oli musiraamu kubanga omuzikiti tigukkiriziganya na busawo bwa kinnansi tojja kupromotinga byotakkiririzaamu ekereziya tekkiriziganya na busawo bwa kinnansi naye wawulira juzi nga bishop omu avaayo ng'aga nti amasabo tugateeke ku ekereziya abantu baffe bakkiririza mu masabo mbwe ebyobuwangwa n'ennono okusamira tukulisituwaze neŋŋamba Ssaabasumba anakkiriza okubeera wansi wa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono caca ekereziya n'aba tagimpadde kaakati bw'ogenda okutunuulira ebintu ebyo byonna twagenda okutukubagiza era kati twakakoze emyaka 2 juzi nga tuvudde erya ntonde ng'ennaku z'omwezi 9 bwe bukulembeze bwa President General agatta abasawo b'ekinnansi Senga Nabbona n'abakoza kulanama Ali Gaweesa nga akulembera abasawo b'ekinnansi kati emyaka 2 era kyova olaba nti tuvuddeyo okutandika okusomesa abantu nti abasawo b'ekinnansi muleke kutulugunyizibwa abasawo b'ekinnansi muleke kubonaabona era tukubiriza abantu waliyo abantu abo abatulugunyiziddwa abasawo b'ekinnansi kubanga kanka kanjagala okubuulira nti omulimu gwaffe guno baaguteekamu ekitundu eky'obubbi baaguteekamu ekitundu eky'obufere kati twavaayo okulwanirira abantu abatali basawo ate n'abasawo b'ekinnansi banyigirizibwa nga batwalibwa mu makooti bakola batya ate nabo ne tuvaayo okubalwanirira kubanga omuntu bw'asamira ewaabwe baagala bamenyewo essabo kubanga ettaka kwe yalizimba siri n'abalokola abakyadde obukyazi nabo baagala balyocha abakyadde ku olwo kakati ne babeera nga banyigirizibwa abasawo baffe ab'ekinnansi ne tugamba gwali bw'atyo tunoonye era bassebo ne bannyabo gwali mu mbeera efaanana bw'etyo osobola n'okunkubira ku ssimu yange 0772 oluusi saali gibawadde naye muyinza okubeera eyo nga mwali agadde twogeraganye essimu yange eri 0772 nkubiraako ng'oyogerako ebyo ebikwatagana ku busawo bw'ekinnansi omusawo w'ekinnansi yantulugunya nze ndi musawo w'ekinnansi simanyi jjajja bwe balima nze ndi musawo wa kinnansi simanyi bwenti bwe ngenda kukola ate nze munnange ndi muntu eyagenda ew'omusawo w'ekinnansi naye nakolebwa bwenti ne bwenti tebyali birungi nja kulaba bwe nkuyamba mu nkola ey'amateeka ate ne mu nkola ey'okukuddaabiriza njagala kutegeera jjajja Jjumba Ali Gaweesa omanyi ffeno gye tubeera waliyo zissako waliyo ebibiina by'obwegasi ebigatta bamakanika ebigatta abalunzi ebigatta abasomesa enkulaakulana eyo mmwe bajjajja baagibagaana mwe temutanagitegeera oba weeri naye situgiwulira buwulizi nga yammwe yakyesirikidde mukulu kankaka kyekitundu kye naga ndi mukwogera saagala kulumba bantu mu Uganda tulina ebibiina ebikulembera abasawo b'ekinnansi ebiwera 38 nga biri registered nga bw'olaba nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizi mu face nakyo kibiina ekiri registered naye nze ndi munnaddiini kakati waliyo tuli bumu traditional healers and national Herbalist Association ekibiina ekyo nakyo gye kiri waliyo ekibiina Uganda n'eddagala lyayo waliyo ekibiina Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe waliwo ekibiina buli ggwanga
naye bonna basolooza certificate mu basawo ba kinnansi omusawo w'ekinnansi teyayambibwa era ekitundu eky'obwegassi ewaffe kyakajja mu myaka emeka 2 tuli mu kugatta bantu abasawo b'ekinnansi bonna gye bali mu ggwanga okulabika nga beegatta tufune sako era sako eyo ewola abasawo b'ekinnansi oba abasawo b'ekinnansi mwe beegattira twagigulawo kankaka ogenda kugiraba era abasawo b'ekinnansi abali eyo bonna ababadde badaagana tutandise okuteekawo obukulembeze mu madisitulikiti mu kitundu eky'okwegatta watulaba nga tuziika jjajja waffe bijagaali omugenzi mu kitundu eky'okwegatta walaba nga tuziika kabona ladi kisomba nabbi omusige sebyayi kyabangi mu kitundu eky'okwegatta watulabye ku lusozi mawuuno ku jjinja kalooli watulabye nga tuli ne Ssaabalangira wa Buganda watulabye nga tuli ne Ssaababiito ow'ekibulala walabye nga tuli n'abalangira n'abambejja ng'era abantu bagamba nti musinze obuwangwa bwammwe mu kitundu kino ekitali kyakwegatta ensozi zaffe zonna bazitutte ebifo byonna ebyobuwangwa olaba jjinja kalooli oba jjinja mawuuno tunuulire Sseguku mu baana abalongo ew'omulongo Mayanja so nno ng'omulongo Mayanja eyo gye twanja ensonga tunuulira ew'omulongo Namayanja kakati abaana abo bw'otunuulira ku jjinja kalooli kuliko omulangira alwaniridde ensonga zino era bwe tunaaba tugenze mu maaso ojja kgenda olaba abantu abo nga tubakuleetera kankaka ng'oyogera nabo bannayuganda babe nga bafuna message. So obwegassi buno obwegassi bubadde bulinyiriddwamu okweyagaliza naye kati kankaka kankobozi bw'obeera otya ng'oli mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi nga tosobola kulya nabo obeera otya ng'oli mukulembeze w'abasawo ba kinnansi nga tosobola kutuula gye bali omanyi nina ebintu byendaba ku Museveni Museveni andibaga asansanya sente z'eggwanga akola ki naye ebijjulo tebigwa mu State House tosobola kulembera bantu nga teweetaba nabo n'abakkiririza mu Yesu yagabula ekijjulo kwe yabagambira nti omu ku mmwe wali wajja okundyamu olukwe era kyali kijjulo naye nga tolya nabo toyogera nabo gw'olwaleero kankubuli ababodaboda abo balaba ababodaboda mu kwegatta balemedde ku stage abatakisi obalaba mu kwegatta balemedde ku stage olwaleero njaga gwe wali mukozi wa Pastor Igo Mugenzi Iga yali musajja mukwano gwange naye era olaba nti mu kitundu kye eky'obulokole bwe yafeera abalokole bajja ne bamuziika bonna era ogenda okulaba abantu bonna bajja mu bwegassi obwo ne batuuka n'okuyamba omwana we naye omusawo w'ekinnansi ataziikibwa omukulembeze w'ababodaboda yamba ababodaboda omukulembeze w'abapasita yamba abapasita omukulembeze wa gavumenti yamba aba gavumenti nammwe abakulembeze b'abayimbi muyambe ab'abayimbi ate nammwe ab'abasawo b'ekinnansi muyambe basawo ba kinnansi bammwe be babateeka mukulembeze naye omuntu okubeera ng'oli mukulembeze wa bodaboda naye ng'oyamba batakisi kati ababodaboda baba bakulondera ki ensonga eyo nkulu nnyo lwakuba saagala kugibuuka kugisukkaawo naye ng'ensonga eyo nkulu nnyo njagala tugizingire wano nti abasawo b'ekinnansi abantu baffe bonna abatulaba eyo tugezaako okuteekawo obwegassi era ndowooza tiwali tondaba nkotie muonga ndina programu gyenkola naye programu eno tetugikola nti abalwadde batulabe tetugikola nti tuli basawo ba kinnansi oluusi singa tubadde basawo ba kinnansi twaligikoledde na masabo abantu ne balaba nga tulagula tunyenye ensaasi naye ekigendererwa mu programu eno kwe kutegeeza bannaffe abali eyo kuba omusawo w'ekinnansi talagula musawo munne omusawo w'ekinnansi tajjanjaba musawo munne naye kwe kutegeeza bannaffe nti ne masabo gye mulaga naffe tulina ettaffaali lye tuzimbye ku ggwanga lino era tulina okwegatta tutambulire wamu obadde ogamba njiwumbewumbe ntya njadde njagala kutunuulira ekintu kino olaba Ssaabakabona ewaawo sabo abantu abo bemukulembera nabo si bantu bangu ng'era obukulembeze bwe buli wonna njagala okukubuuza abasawo bano bagambika ekintu ne bakikola bawulize oba bamputtu nga ffe bwe tulowooza bamputtu beesiga ebintu byabwe tebagambwa mubusobola obagambako ne bawulira omuganda agamba bwaddene
ligambwako nnyiniryo. Kati nze bwe njogera ku jjembe liyitibwa lubowa. Tukimanyi bulungi nti lisinziira ku lusozi lubowa wali ku Lwentebe. Bwe njogera ku jjembe lye bayita Kasajja, tumanyi bulungi nti lisinziira ku lusozi Nakasajja. Bwe twogera ku Musambwa Kinene Batenda Walumbe, tumanyi nti embuga ye eritanda ku Lwemityana. Bwe twogera ku Jjajja Mukasa, tuga nti Mukasa avuga atya n'agenda n'avuga obwato, twogera ku mbuga Bukasa eri ewaffe Bukasa. Bwe twogera ku Musambwa Kitinda, twogera ku Musambwa Kitinda oguli wali ku Lwentebe. Bwe twogera ku Kabaka Bemba Musota, nti Bwemba Musota mba tumwogerako mu Lubiri wali ekitala. Kakati kitegeeza nti njogera ku kintu kyemmanyi. Bwe mba mbadde nsoma Bayibuli kati mbadde njuliza line nti Yukaana ali wano, gundi ali wano. Kakati bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Omuntu bw'abanga akulembera obanga akulembera abasamizi obanga ayogera ku basamizi abasamize nga banajja waali ateekwa okuba nga amanyi kye bakola ki kye bali. Kati lwaki ffe abasamize tubayina era tubakulembera era bajja we tuli era batwagala kubanga twogera ku kusamira ng'olwedde tuli basamize wadde tulina ebifaanana bitya naye ekibadde kinnuma sijja kireka leero. Njagala kutegeera ate njagala ntegeere ekintu kino wenzira gye nvudde ndikigamba gwe ndikigambe. Yajja Jjumba abakazi n'abasajja bajja mu masabo gammwe ne baloga bannaabwe n'amuloga omwana wa Lwali mmotoka yeegwe Kabenje mpulira biwulire oba ate neiba we okuloga kitegeeza ki ye bw'ombuulira kye kitegeeza lwaki omuntu akola munnaakabi mwate ne mukikkiriza oli kimubeereko neyanzeege kankaka Mukama Katonda bwe yali atonda ensi yateekamu ekooti ez'obulamuzi nti omuntu bw'awaabira munno omusango mu kooti waliwo awangula waliwo gwe bawangula naye omulamuzi asala omusango ogwo aba tiyaliiyo nga baguza naye agoberera fakitisi zino ezimuleeteddwa oba obujulizi obwo bumuleeteddwa n'aga nti kituufu Jjumba yali mu nsobi. Kati Katonda bwe yali atonda ensi naddala ensi eno eyaffe ey'obuddugavu yagiteekamu obulamuzi kankaka ffe tuli balamuzi. Kati omulamuzi wa wano njagadde nkuwa ekyokulabirako. Omusomesa wange yagamba for instance akagambako kawulidde ntansi okuyiga kakati ekyokulabirako kino kigamba nti omulamuzi ono bw'amala okusalira omuntu omusango waliwo ekibonerezo ekyokusaawa kye bayita community service ne wabaawo ekibonerezo ekyokusiba ne wabaawo ekibonerezo ekyokusiba mayisa ne wabaawo ekibonerezo ekyokuga nti mutuule ebweru muteese mwetondere munnammwe. Kakati kankaka ffe tuli balamuzi kuba naga nti egyo emizimu emisambu abalongo n'amayembe abetutuulako buyinza obwatuweebwa Mukama Katonda tusobole okumuyambako okumulamulirako ensi eno era ekifaananyi kya Katonda kirabikira mu nze. Kakati bwe batuleetera emisango egyo gundi yanzibye omwana nayalwadde mujja wange yaloze eno kwegamba eyo ye kooti y'Omuganda oba ye kooti y'omuddugavu embereberye. Kati ffe ekitukwatako kusala mazima munno gw'ogamba okutta ddala yakubbye oba wamukozesa n'otamusasula kati oyagala muloga bulozi. Munno gw'ogamba okusengula ku musajjawo kituufu omusajja yagenda eka n'akwanjula yakwendako lwakuba omukazi tazaala yakuzaalamu omwana owokubiri olw'okuba omukazi amutulugunya awaka oyagala omusajja ono mwesibirako wekka kwegamba tulamula wewava ekisire wewava okukebera nti omulwadde wajja waali we tuli titumukkiriza tunnyonnyola kyayagala ffe tumukebera mumuteekamu ekisire n'olaba amawuggwe gano gali gatya nti aye ekigaleetedde obutassa bulungi mmindi nti aye ekigaleetedde okuzimba olubuto luno jjembe eno entumbi yabba nti guno omuteego mwabba ekibanja kya munnammwe kwegamba tusala mazima. Era kyebava bamuyita Lubaale mu Kyaggwe muno tuyinamu omwalo baguyita Nkokonjeru naye tuyinayo omwalo baguyita Nsonga nti Lubaale agoba nsonga bwava Essese agoba ensonga muvamu ekigambo mugoba nsonga. Kyovola nti tuyina ejjembe erya Lubowa okukusiba
yempingu y'amayembe amayambe amazadde era amakomi g'empya tuyinamu jjajja muwanga jjajja w'abaana omuzuku tava ku mabega ga jjajjaawe n'agwa tuyinamu omusajja omukulu kkubo gwe gw'oyita Kawumpuli oyo Katikkiro nti ensonga kazimale kuyita ewa Katikkiro ero ne tuddayo ewa Kabaka Kinene Batenda jjajja waffe Walumbe Kijjolooto Bulamu najja kulera kakati ne tutuula ewa Kabaka ntuga nti omwana ono mubi naye sonyiwa munno kakati omumwe muva ekigambo ky'ogamba bulogo osobola okujja nga tozaala n'enkulogo obutazaala okuloga obutazaala okutegedde nti abadde mugumba naye tumugemye obugumba ne tubujjawo n'azaala ekigambo kuloga kiriva mu kigambo okujjawo ekyo ekibi kiri mu Luganda luli Nazzikuno mu Luganda olw'omulembe omuberusi ekigambo bulogo nti omwana yabadde afuka ku buliri naye twaloze omuze ogwo ne guvaawo ekigambo busamizi bulogo mbadde manyi kibi kigambo kitegeeza ekintu ekibi ekikoleddwa nedda oyinza okati tugeze enjala ennuma singa bampa emmere baba bandoze enjala ngiroze njijjeewo kati ekigambo busamize nti oli bw'aba mubbi ogwo guba muze bw'aba tazaala ogwo guba muze bw'aba tafumbira ogwo guba muze bw'aba mwavu guba muze kati okussa omuze omubi kyekituyisa abasamize kyemwe muva ekigambo busamize naye kambuuze emisango gino abantu bwe baba bakayana tuwulira mu kkooti gy'onnyonnyodde eriyo abagisala obubi olinga talina kyakoze kwegamba oba ffe tujajinga obubi ogenda okulaba nga bamuyiikiriza ogenda okulaba nga alinga gwe bayiikiriza olina akuteekako ekintu naye nga tolina kyewakoze kyewakoze kugamba kyoyita okuloga omuze okussa omuze waliwo abasala mu kkooti nga tebasaze bulungi anti ekireetere kkooti ya wano okusala obubi okimanyi gwe lwakuba nti osanga omuntu eyo nga bamuloga entumbi naye nga mutuufu kye yakola tokikola ki kati gwe n'otunulira entumbi eno n'ogamba nti kibi naye singa oddayo n'otuuza liyalite ojja kusanga nga ne gwe baaloze yali mu byato okusinga oli yakola ki naye njagala kuddayo mu kkooti omanye kkooti lwaki teyinza kusala bulungi anti oli akugamba kale katugeze ku bamemba ba paalamenti oba omuntu nga yeesimbyewo bw'amala okuwangula akwata bayibuli nga balayira bakuyita ku sharinga n'alayira nagati nze Jjumba Lubowa aligaweesa nsinzidde mu bayibuli eno nga nkakasa ku lwa Katonda n'ensi yange tingenda kulembera abatuuze b'emikono bulungi naye kwata bayibuli eri mu Balooma Bafalisaayo Bakolinso bwe balijja alibafuga bulungi kubanga beyalagira okitegedde teyalagirira Baganda Bakiga kubanga mu bayibuli gyawanise tebakola ki tebaliimu kakati mu kkooti tosobola kufunayo mazima kubanga omuti ogwaffe guba mulamula gwe guyimirirako obulamuzi era ogulaba nga gwe tusaza mu nsalosalo z'ebibanja kati bwe baleeta obuyinja buno obw'ettaka abantu bakayana naga akayinja kange kali awo naye wabaawo omulamula baga ndi ku mulamula guno kwakoma n'oli kwakoma kuba gwe muti oguyimiriddemu obulamuzi kati mu omulamuzi bw'aliyimirira mu kkooti ya Uganda n'akwata omulamula kati yajja kulamula amazima naye kati bino wa Solomon Lesweya tasobola kubanga byagenda okulamula amateeka gakolwa mu Falansa amateeka gakolwa mu Yudaaya amateeka gakolebwa mu Zungu gye baagakolera si yene ewaffe kati ogenda okwesanga nga ganyiga omulala olw'okuba nti abantu tibakyayina nnono era kye tuva tugamba abantu musango ogukulemedde mu kkooti oba bibanja oba kyo oba kye nze ngamba sooka oyiteko ewa jjajjaawo wadde tosokise wa Jjumba naye yitake wa jjajjaawo tusooke bw'okimanyi nti no tutabaganya abantu kankaka omuntu n'omugamba nyene wamwe waliyo omuliro gwokka omuweerezebwa oyo akoze omanyi lwaki omuliro tuguweereza kubanga kankaka aba mulokole ng'ate yatulugunyizza ono oba musiraamu kakati ate ono ng'akkiririza mu buwangwa n'ennono kati ng'ate oli gwe wawaabira takkiririza mu buwangwa naki kakati n'olamulako omu ng'omulala tosobola muyita naye bw'osanga Jjumba akkiririza mu buwangwa
n'ennono nekula namanga akkiririza mbuwangwa na nnono bwe tuba tugenda okweramula tusooka mbuwangwa naki kubanga tuba ne bassenkulu baffe tuba ne bajjajja baffe era oyinza okumbuuza nti waliyo abantu nga bakkiririza mbuwangwa n'ennono naye nga tebasobola kukola kintu kya buwangwa na nnono ng'oli omulaba alaga ebintu byonna nti akkiriza mu buwangwa n'ennono naye nga bwe tugenda okukola ebyobuwangwa n'ennono takola ki tabikkiriza judgment y'obuwangwa n'ennono tagikola ki kubanga nze kankaka singa ompisa obubi nkwata effumu nendisimbako omuzigo nendisigako omuzigo nendissa mu kyoto ne tukwatako babiri ne tuteekamu effumu lya jjajja lubowa ne tugamba nti jjajja obanga ddala Jjumba akakasa nga nze namukola kino oba ddala si nze nakola kino ne tulayira effumu ne tuliteekawo kati singa olayira ng'ate gwe wakola ekibi omuzigo guli nga gukusala singa ovaayo noga nti ekituufu ddala Jjumba ekintu nakikola naye ensonyiwa nga tuteekawo ekita ky'omwenge amakula n'akatta mukago nga weetonze nga tuddamu tutta omukago nga tutambula mu masabo ago golaba obulamuzi bwonna bukola ki gye buli naye abantu tebabukola ki tebabumanyi kubanga kankaka njagala okutegeeza omuntu andaba olwaleero ffe tuli bantu ba bujjajja tuli bantu baweereza tuli basamize si kyetuuma bassebo ne bannyabo ekyo kyendi naye n'abo be mulaba nga bakyetuuma nguwa ekyokulabirako ekirala ena mukwano gwange naye musajja mulokole yayimba oluyimba n'agamba komaweeka kitaawo akulindiridde tewazaalibwa otyo ensi yakulimbalimba tewali muyaaye ng'agamba komaweeka abantu yabayita waka bonna beeyiwa mu kkanisa gye babazaala bassebo ne bannyabo oba babagamba kuddayo wammwe naye bwe bagenda mu kkanisa omanyi kye yabagamba yabagamba nti lengera embaata lengera empuuta kubanga gye baba tutta si ye waabwe kale ebigambo ebyo byonna bw'ogenda obiwulira abantu balina bw'ogenda ewammwe kankaka waliyo omukeeka nti mukeekeeka muddeeko ewammwe mutuuleko wansi kati osanga famire nga zikayanira ttaka osanga famire nga zeesika oziraba ku TV okwo baganya okuddayo bali mu makooti okutuulako wansi ku mukeeka guli ekigambo mukeeka kitegeeza nti mukeekeeka bwe mubangako ebibasobye muddangayo ewammwe nokakkana naye wabeera omukeeka omanyiyo musabo gwolabayo entebe gye batuula wansi musabe eyo kati babagamba mutuuleeko wansi mukakkane muteese kati waliyo omukeeka gwe bayita jjiri nga bategekera emirembe egirijja waliyo omukeeka gwe bayita kyaki nti kyaki ekyo kiggwayo nti kyakumala kizadde kyova ogamba nti kati waliyo gwe bayita kalannami balannamizeeko ensonga z'olujja olwo kati abantu baddeko eka bwe twesanze ng'abantu balokole basiraamu bakya abantu sibakyayagala bwa Katonda bava ku buwangwa bwabwe kati baga ndi mukeekeeka bane muyiteeko mu masabo si mabi ate bw'osangayo omusawo oyo nga mubi tugambe njagala muddemu muwa abasawo platform ebintu bingi bibalemeredde muyina endwadde muyina ebizibu muyina ebintu ebingi bajjako biru zennene ate ne mutawona mukomeewo mujje tutuulemu boga nti ebintu bino byasoba lubale yasoba njagala kubuuza ku taata wange jjajja wange Tamale Mirundi nzikiriza mubuuzeko olwaleero agenda kati nze nina miso yange kati miso eyo omuntu tagimanya era namuwulira juzi ng'agamba kati ekikulu abaana bagenda ne bakutabula abaana nze nabagamba ffe tulina gye tuwaaba ffe tetuwaaba mu kkooti ffe tulina gye tutuula naye abaana abo nze bagenda kunzika n'emiso yange kitegeeza nti alina ejjembe lyabagamba bajja kunzika nalyo kyava kandi nze Tamale tonsobola nja kugirayo ennyondo aba tayogera ku nnyondo eno ekomerera amabaati aba ayogera ku nnyondo ya jjajja aba ayogera ku jjembe lya jjajjaawe era bw'aba ayogera akugamba nti nze tujja kuba omusango tujja kweramula ne mu ntaana obulamuzi obwo abakula bulamuzi bw'abajjajjaabe kubanga tebulimba bassebo ne bannyabo gwoba omanyi nti ekeewammwe ezo ensonga teziriiyo oba gye ziri nga tezaatereera mbadde mbasaba
olwaleero baga nti Jumba ndi mugagga, Jumba ndi mulungi, nina amamotoka ag'ebbeeyi, nina amaka ag'ebbeeyi, abaana basomera mu international hospital. Tikijja kungasa. Ekindeeta ku TMO ojje naawe ofune ku service ezo tuyambeko ku ggwanga. Kankubuuzi jeje waaw fenno otulaze gye tuloopa otulaze ne kooti gye giyinza okuggwera n'otuwabula n'okukkakeeka tule ku mukeeka tukkakkane ebintu bigwere eyo mwabakusawo munnammwe bw'asobya mwe mwena gye mumunenyeza oba bigwera wuwe kamala byonna. Fe abasawo munnaffe bw'asobya tuyina gye tumunenyeza nagambye tuyina gye tuwaaba era ninako emisango gye ndimu mu kutabaganya naye bw'obeera musawo ng'otabaganya musawo munno naye musawo munno ayinza okugaana obuyambi obwo ayinza okugaana enneeteekateeka eyo kwegamba ate ye ne yeefuula jjuwakaali. Olaba abantu nga mulundi ali ku kyalo alina ekiteega kye naye nga kyakuloga bantu nga ye gwasabagana naye ekibanja amuluga ayita mukuba amutega ettalo kakati naabo tuyina ekkooti yaabwe kakati waliyo abantu nga bo tibaagala kukkaanya na bannaabwe onkwasa bulungi naye waliyo Jumba gwoga nti Jumba kakati kanjogere kati nga ndi naawe oyinza okuŋŋamba nti Ssaabakabona kino ekintu tukiveeko nenkiremerako kizibu era nkugamba nti oyo abadde akozesa ekyo muyite tutuule gwe kankaka olaba twalikoze tutya towulira nga mbeera nkubuuza nenkukubira essimu ensonga eno ogiraba naaligikoze ntya okiraba nakyewunya nokyewunya nengayi badde manyi Jumba agenda musabulye ne biggwera eyo ye mu bw'obuntu wano tadda kuki kumukeeka kutuula kuteesa kati kankubuulire tuyina abaana ayinza okuvuga emmotoka yo oba kale mbadde nina ettaka e Kabembe ettaka eryo liri decimal 28 liri Kabembe awo nalitunda emyaka 3 emabega $1,400,000 omwami bwe nali muguza yansasulako $2,500,000 kyeyakola n'agenda azimba ku kibanja ekyo n'agenda azimba ku ttaka eryo kakati mwaka nga gumu kitundu mpita e Kabembe ekyapa kyange kiri mu nnyumba nsanga yateekako ekikomera kiri mu $1,010,000 kubanga naliguza neighbor wange ekikomera kye yateekako nenyiiga nina lawyer wange bamuyita Kanso Kayiira Kizito Lwere naye kamwogera abantu bamutegeere ali mu bukutu advocate awe Mukono nina lawyer wange omulala bamuyita Kanso Ivan Bajenda naye ali mu Kampala omwo alina Bajenda advocate akati neŋŋamba yenkolindya ennaku ezo neŋŋamba naye sente zange zino $15,000,000 omusajja teyazimpa nekikomera yakizimbako kyokka naalyagadde bwenfa abaana bange bakayanira ekyapa kino kyenakoze olw'okuba nti ye oli musajja musiraamu nga mukubira esimu nga nti jjajja nze nazimbako ate ennaku zino baŋŋamba otambula n'abasirikale nze oyinza n'okundoga jjajja muyita takola ki tajja kakati olaba nti obusawo n'obusamize bwabadde olubuyamba nze ye tayagala kuteesa kyenakoze negenda ewa Kanso Bajenda nenkwataganya ne Kanso Kayiira nembaga nti omusajja ono ajja kutwala ekifaananyi mulaba bwagambye nti nze ndi musamize kati omusajja ono bw'afuna ekizibu abaana bano bagenda kunkyawa nembuuza ki naga nti nze nali musuubuzi wa vanira jjajja nayavuwala omanyi kye nakoze transfer form nemugamba sikubanja transferring ekyapa kyogende bakuwe sente nenzesonyiwa ebyo nno byenkubulya byabaddewo kwosaggulo salyogedde ku Bajenda salyogedde kubanga advocate naye olabye bwenjogedde ne ku mannya ge kakati gwe genda omubuuze nti Jumba yaze n'agabira omuntu ekyapa naye okiraba nti olw'okuba obimbuuzizza saagenze mu mawulire naye tuyina abantu be tuyamba kati n'otolowooza okugyayo omukono ogw'ekyuma nga bw'ona ogugjayo ojja kukosa omuntu omulala kitegeeza jjajja w'abaana otekukuba ng'omanyi okuwuliriza jjajja w'abaana tagabira mu kamera tuyamba abantu bangi nnyo
olaba kati nga bwe tukola wano interview atudde wali teacher ava ku ssomero ayina abaana baatuzza aba P7 abaana bazeeyo ku masomero naye nina abaana b'empeerera abasoma mu 6 azze ku masomero agamu gye nga babbasale azze kunona fees w'abaana agamba jjajja abaana bwe bati sibasasulire kakati ebintu ebyo tubikola naye mu kubikola akoko nakabonera akajjayo kali nti muli bantu balamu musemberekeka muyamba mwemenyanga musobezza omuntu yenna ateemenya mu nsi nga takkakkana nze bwe nkukola ekibi ngamba nti kankaka nsaba onsonyiwe ate n'okwetondako omuntu kulabika ku maaso ge naye waliwo gwe weetondera nga tayagala mwetondera waliwo gwe oyagala okolegana naye nga tayagala kukolagana naye empiga ayagala ebeerewo teggwawo so nno mu busawo bwaffe buno bwekinansi obulaba ekisooka bagamba nti obwana bw'enkoko bukulira musanja Katonda n'abukuuma ekyalibadde kisooka kwe kwegatta kwe kutuula awamu ekyokubiri kwalibadde kukkaanya njagala otunuulire nayogedde ku pasitayiga otunuulire empiiga eyaliwo n'entalo ezaaliwo naye otunuulire bannenzika gye bamuziika era yavaayo yagezaako okumuvuma wawulira banne nyambalira gye bamwambalira okiraba kati okwegatta kikulu nnyo era nkoola abasawo b'ekinansi mwena gye muli nga ddala okimanyi nti olumirira obuwangwa bwo bassebo ne bannyaba abantu ennamba ennene tebatwagala ffe tweyagala ate bw'ofa kati bw'ofa omulwadde gw'obadde okolako agenda kudda ano neki oluusi ewammwe bajja namukwekweka tasolaga nti nze ŋŋende wa Jjumba butereevu kakati anajja ddi ayamba abaana bo asobola okuyamba abaana bo ye musawo munno asobola okuyamba abaana bo kati kankuule mukulu kankaka olaba bwe nkola programu zino nagamba first born wange aligaweesa ali China ekyo nakigambako luli kakati aligaweesa ateekwa okunoonya omwana wa kankaka oba ajja kunoonya kankaka amugambe nti gwe watuulanga ne ddaddi wange kubanga kati gwe byommanyiiko aligaweesa oluusi tabikola ki tabimanyi akubuuze wamma kino kyali kitya nakulaba nga okebera mu ofiisi ya ddaddi wange kakati aligaweesa ajja kunoonya agambe nti taata watuulanga naye taata yakutwalanga mu kisenge taata yakulaga ebiwandiiko bino wamma kakati byali bitya kitegeeza nti tiemu eno abaana baliddayo emabega n'abato batandika okwetegereza programu ze nakolanga naye munno oyo yasobola okubeererawo abalala we batali kubanga kankaka ng'ofiirwa mu kyalo nga ngano genda okuziika ng'olwo ndi munno naye abantu baffe batwagalako bino ebyaleero batwagalako embeera kati nze waliwo kye bayita omuntu waliwo kye bayita obuntu bagamba naye Jjumba oyo alina obuntu kati ak'obuntu okwo mwemuva ekigambo obuntu bulamu okirabi ak'obuntu bwe kakugwamu n'obuntu bulamu oba tokola ki kakati omuntu ateetonda aba talina buntu bulamu omuntu atawuliriza aba talina buntu bulamu omuntu atajajinga aba talina buntu kakati kikanga kafa abasawo b'ekinansi tulina obuntu era tukowoola abasawo bonna ab'ekinansi mwena gye muli n'abantu baffe mwenna abasobola okwefiiriza emabega awo nakubirizaako abasawo b'ekinansi bagule smartphone bagule simu za smartphone musabo wadde TV tesobodde gendayo naye smartphone esobola okukola ki okugendayo oyinza okuba nga tiwasoma naye ng'omwana gw'olina yasoma ajja kuteerako data akuteereko ka VPN bw'oba tosobola kusasula takisi musolo kakati olabe programu eno oyongere okwetegereza era ogambe nti jjajja Jjumba yaŋŋambye esimu ye erina ku WhatsApp esimu gye nabalodde eri ku WhatsApp eya MTN eyo 0772 eriko WhatsApp kakati mu WhatsApp eyo gwe mteerako ka message oba nkubidde nga tosobola nteerako ka message ogambe nti saba kabona kino kiri kitya omusamba bwe guti nga guntawaanya ejjembe bwe liti nga lintawanya ye saba kabona gwe nalaba olina amaka amalungi ate toyina gamu
nalaba ovuga emmotoka ey'ebbeeyi ate toyineemu ndaba Ssaaba Kabona oyina n'ente gw'obikola otya tuwe ku bantu baffe amagezi okimanyi nti kankaka eyo gye muyita obusawo bw'ekinansi buswadde nnyo buswala nnyo bwaswala ate bweyongera kuswala tweyongera kuswala kati bw'obeerawo ng'omukulembeze naye nga tosobola kukwata ku banno tosobola kuyambagana na banno ebintu bino bikola ki bisumbuwa nammwe abantu bonna ng'omusawo w'ekinansi yakusumbuwa sife balinze musawo wa kinansi yekka naawe oli eyo ebituswaza nno kankaka si bingi biri bisatu ekisooka abantu bagenda masabo gammwe tibawona kyekyosooka abantu najja n'omugamba mpa emitwalo 10-20 tawonye omuntu ne baba akuwadde emitwalo 3 naye ng'omukoledde ekyo ekyamuleeta tayinza kuvunaana tasobola ayogera n'okugaragaza agenda waaligaweesa kakati nze ekifo kino nkikoleddemu okumala emyaka 23 sikivangamu naye nosanga omusawo w'ekinansi olwaliro Mityana enkya Luweero luli Masaka luli Igulu eno Jjinja eno ali ku leediyo ey'Egindi ozunza ki wooli basobola okunoonyaawo ebyo ebintu byokola ebingi togenda kusobola bimanejinga ekigenda okuvaamu nze nkolera mu kifo kimu Mukono Kirowooza okyamira wali Christian University Bishop Stage noga ntwale wajjajja Jjumba Lubo waaligaweesa mu Kirowooza teri oba wa boda mulokolo ba musiraamu bosanze wa police obani buli omu ajja kuvuga akuleeta awaka myaka 23 ndi mu kifo ekyo ojjageno naye nosanga omuntu muzigo guno gwamufumbira guno gwa Munyarwanda wakati gwa musawo wa kinansi mu Lugwala eno bazaala neno bali mu kuzaala mu kasolya kamu ate ne muwanga mwali basebo ne banyabo muleke kwonona buwangwa bwaffe kakati nosanga omuntu obusawo kale oba ekigwa ky'abajjajjabo kiri mu kyalo naye ennyumba eno funa namba funa omuzigo nga gwetengeredde kubanga Lubaale waffe wabwerende obujjajja obwaffe bwa mizizo kakati abantu ekizibu ekisooka nkinyonyodde okiwulidde nti abantu bagenda ku basawo b'ekinansi tibikola balekayo ssente n'akomawo tebikola bw'otuuka ew'omusawo tiweekyusa toyimirira ojja kunaaba olina kweyambulira mu masaŋŋanzira amasaŋŋanzira g'abantu bonna mu kkubo muyitamu abantu bonna lwaki oyambulira omuntu mu kkubo nja kutwala ku lusozi bw'amaliriza ebyo amaze okukolako ebyensonyi byonna ne ssente azikugyeko atandika kutiisatiisa tiweekyusa nze Jjumba tebambuuza lwaki onkubira essimu ng'oli bw'oti olina okujja olaba ejjajja jjajja agambye olina okukuma mu kyoto emirundi 9 obungodiiro obwo abantu ekifaananyi kyafa kibadde kifudde kati tuvaayo okutereeza nti Lubaale wa nnono ennono kitegeeza kunonooza ebyo ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja Lubaale wa mikolo naye Lubaale ali update kati amasabo ga mategula kubanga naawe osula mu nnyumba ya tegula amasabo ga mabaati kubanga naawe osula mu nnyumba ya bbaati atula kuggwe woliwalaga gwe gwayagala amasabo gasubi gaali gasubi kubanga naawe wasulanga mu nnyumba ey'essubi kati ekikujumbisa ennyumba ey'essubi olwaleero teekako essubi akabonero nti eno gye twava kati wano we tutuuse kubanga Lubaale akulaakulana n'abantu be tuyina okusunsuwaza obujjajja oba omulembe omutinzi Kyusansi oba omulembe omutebi ogwa baffe Ssaabasajja Kabaka Mutebi tuyina okutambula n'embeera ey'ennono ennono ezo ennungi mugenze kusiba balongo muwemula wemuwemulira waliwo abaana bagenda kuyiga ebintu ebifaanana bwe bityo muyige twekisize bw'osanga musawo munno ekifo kati bwe tubeera ku kyalo kuno no tuliko abasawo nga 8 kankaka ate nze nsembayo eno waliyo jjajja Namagoma wansi eyo naye abalwadde babulira wano
abagende wajjajja Namagoma ne magandi ali wansi ne omwana n'amuvuga n'amukola ki ate nga nze mukulembeze wa Namagoma abalwadde babulira wana bagende wajjajja Mulesseeta ne magandi nedda nze Ssaabakabona jjajja Mulesseeta ali wali ne omwana n'amuvuga n'amukola ki era nze abasawo bange mbakyalira mbeera mu masabo gaabwe wajja tobugamba nti oli byakola tebiriiyo wano tuse watuufu nedda gwe kankaka bukyoyita kuno wandabyeko n'ekipande kuku naye nga ekkubo lyonna lyange babula nalituma Jumba Road naye siina kipande kuki ku kkubo era ne bw'otunulira abantu bwe bajja beeranga nti nze nvuddeyo mu kitundu eky'obusomesa okweranga tekibadde kitundu kyange kubanga jjajja aleeta omuntu oyo bw'anaawonya. Of course. Kale nno bassebo ne bannyabo nti abantu baffe osanga abasawo bangi abasawo gye bali bangi naye nze ndagirira n'omuntu nti ekyo ekiteega omulundi akisobola ali Mityana eyo jjajja waffe Isejja Lukowerwa Nakalike yaliko engabo ng'omusajja jjajja ffe Igombe Kisaadaki nti awo yakisobola ye daada waife eyiganga ne omuntu ne mubuulira okiraba kati nammwe abasawo b'ekinnansi mulekereraawo akatundu ak'okuvumirira bannammwe ate abo abatafunye ng'ogenze ne bakuyisa mu mbeera eyo ate tugezeeko gw'onoovaayo wekkankaka obujulizi nti bino bikola oba bino tibikola ki tibikola bwe bityo kale nno mu mbeera eyo gy'obadde ogamba nti mu bintu ng'ebisatu abasawo abantu batukooye oluusi olw'ebikolobero bye tubakolako abantu batukooye olw'okubajjanjaba ne batawona ate n'abo bye tujjanjabye ne bawona ne bw'omuwa oluzaalo omwana amukeeza mu kkanisa ne bw'omuwa omukisa azimba ekereziya eno tibadda okyusiza oluzaalo azale ku mulenzi amutwala eri nga bamubatiza ekifo ky'okusooka okujja ewa jjajja n'afumba ekijjulo naye ebyo tibitulya ng'enjogera y'ennaku zino tibitukanga ng'enjogera y'ennaku zino wabula tukola omulimu ogwo ogwatutumwa engalo zino zirimu omukisa gwa Katonda mulimu obujjajja mulimu obujjanjabi nakugamba nti bubeera musawo wa kinnansi saagala kubiddamu ddeka kwebaka ku mukazi azze abantu abo mubalaba nga banyirira naye balwadde bw'oba mulwadde weekebeze mu kwekebeza mira eddagala nabagamba mu pulogulaamu eri nti titunnafuna ddagala lya kinnansi awonya ki siriimu tetunnaliyiya wabula olw'okuba nti n'akawuka siffe twakayiya ate bassebo ne bannyabo ne covid gyali bwe mubeera mumasaba abalwadde mubawe distance waliwo emikolo gye mukola mubawe distance kuba abantu betujjanjaba ba gavumenti ku ssabo lyo teekawo akadomola ak'okunaaba mu ngalo ku ssabo lyo teekawo kasanitalizer bw'oba oyogera n'abantu teekamu kasanitalizer atebeera mu kiwuwalako noona abeera eno kubanga ojja kulwala covid n'eddagala erijjanjaba covid bassebo ne bannyabo era tetunnalifuna. Njagala kubuuza Jjajja Jjumba njagala nnyo mu kitundu ekiddako onnyonnyola ekintu kye bayita kusaddaaka. Kusaddaaka ntegeere kitegeeza ki? Ntegeere omanyi oliyo kyaki egyo bagala leeta saddaaka eno neeno ntegeere gye mpulira bagamba abajjako abantu emitwe nti bw'oba onaazimba ekizimbe ne kiyimirira kalinaayo ne bagibuukinga nga tennaggwa olina okuteekamu omutwe gw'omwana oba alina ebigere bina. Puroguramu eyo eya kusaddaaka ndowooza egenda kuba puroguramu namba naye bassebo ne bannyabo ffe situsaddaaka abantu ekyo mukitegeere mu eno puroguramu tujja kudda nayo nga omanyi kankaka yambuuza bassebo ne bannyabo nze omutwe omutonzi yaguloodinga guliko ebintu bingi kyambuuzaako kye mba ngenda okubannyonnyolako ate mbakoowoola nkowoola abantu gye bali eyo puroguramu eno eyitibwa Aligaweesa kankaka yagituma erinnya Aligaweesa naye bassebo ne bannyabo Aligaweesa yali gatabaza obubi ge gali mutta kakati mbakoowoola abantu baffe abasawo baffe ab'ekinnansi n'abantu bonna abayimirizaawo TMO puroguramu tesobola kuyimirirawo ku mpewo puroguramu eno twetaaga abantu abasobola okugirangiramu ekyo kankyogere nga nkijjira ddala ku nze abasobola ogimentaininga
traininga nebeerawo program mujja jagala nti aligaweesa abasomese naye teina bweyimirirawo ku mukutu gwa TMO tusaba obulango mu program eno musobole okuyimirizaawo omukutu ndaba abasajja abaseka umalu waliwo bendaba eyo baseka waliwo seka gwendaba mu program za TMO wabinzika omusomi w'edduwa basebo tubeebaza okuyimirizaawo omukutu guno gwa TMO kubanga nze siyinza kuteebaza bantu kankaka nga bakuteekako ettafaali nange nsobola okukusangawo kale nenkoola n'abantu abalala abalaba programu eno ng'oyagala ogirangiramu kubira kankaka akubuulira osobole okusasulira omukutu gubeerewo ffe tusomesa abantu kubanga ebigambo bino titubitunda yes tubitunda omulala ajja kujja ayogera ejjumba naye onoowulirwa otya olowooza TMO ebeerawo etya ku layini ebeerawo etya ku data ono nga bwe mubiraba ebyuma bituleeta okufiriminga programu babikolako saaviisi amafuta agabavuga kankakoyo gwe muwulira eyo mu ddoboozi timumulaba emmotoka avuga za bbeeyi si mwangu musajja gw'osobola kumaintaininga naye nga kankaka nina kyesaakugamba omuntu asobola okubeera mu Amerika nga yamenyeka oba e Kabaale oba eggulu oba e Busoga oba e Kampala oba omuntu ng'ali Mulago naye nga yamenyeka amagulu bagenda gateeka mu byuma ndowooza mu Uganda nze nkyaliwo nzekka Katonda gwakyawadde omukisa asobola okuyunga omuntu nga taliiwo ne tupimako bupimi kaayi oba kati ne tukamenyamu n'emmenya ekitooke n'ennyunga ekyo ekitooke mbwe kimala okweyunga nga naawe okugulu kuddawo just one month ekintu ekyo nanoonya gwe nkibuuza kakati nkuguddeko nyinza n'okwekyusa omulundi omulala ne tutayogera ku kino etwogera ku kino abajjajja Jumba nalaba bangamba nti omusajja obeera wakawuwo nga tosiibuse olina asinzira gy'asinzira bakulaba kwenyoola ng'omusajja sayanso nedda Katonda yatuwa obwamwoyo kati nze nkuga nti ndiwo omu kankubuuza omuntu asobola okubeera e Bungereza nga yamenyeka okugulu yesebo n'okuyunga n'enkuyunga ng'oli wano mu Uganda nnyo ate kankaka kati gwe tolina bantu bamenyese bali Mulago mpayo nkukolereko sampo saagala ssente bwe mmala okumuyunga gojjo gamba aba TMO kwegamba ku TMO eno ogenda kugirayo abantu bangi ebitone ebiri wano andi kati kyegenda okukola kansinzire na ku vidiyo ngambe onoonyeyo omuntu nga omuntu wamenyese ngenda muleetera bwereere ewajjajja Jumba nkirabeko bwe naamala okumuyunga kati olyokoddeyo ga nti bwekiti bwekiri ate oba kankaka kankubuuza kati omukyala eyanoba ng'ali Bulaaya n'omwami we ng'ali Bulaaya kyogamba nti tugenda mugamba nti linnya ennyonyi ojje wano tukuyunge tukuze mbufumbo kyogamba nti gwe atalina mulimu ng'ali Bungereza tugenda mugamba nti linnya ennyonyi ojje tukufunira omulimu nali manyi nti nno obujjanjabi tebulinnya nnyonyi obusukka nsalo bulinnya ennyonyi tutuula wano ne tuteekako endiga ya jjajja ne tunnyonnyola muntu ne tumalamu obukko obusulwa naddiro ndidda ne mbyogera obusobe ne tumukolako omukolo naafuna omulimu gy'ali tomanyi nti ogenda n'ogamba nti naye jjajja Jumba wasamira empewo si bwe kiri kati neekunse waneekomawa sigirabye ngiwulira simanyi gyeva simanyi na gyeraga kakati bajjajja batambulira mu mpewo ne tukola ebintu byonna nga bwe birina okukola ki bwe birina okubeera kandi nyongere nzikatiize kino ekyeggumba omuntu yenna nga wamenyeka toyina kuva waka yogera na Jumba akuyunga okugulu nga tomulabye nako butereevu era tukuyunga bulungi ena amagezi ago gaali gajjajja wange ate n'abantu abakola ekyo kankaka mwebali n'abalala naye tebalina mukisa gutuuka ku TMO gw'omanya abasawo obuyinza bwe balina gw'okimanyi nti n'abasawo nina omusawo wange akyakyusa ekiwundu n'akijjeno gye batasobola kijjanjabira n'akiteeka wano abantu abo bakyalimu gyebali
naye ekyo nze sikisobola nze nsobola kiri naye kiri kyenguga gyali era mumanyi abantu abo bonna tujja genda nga tubalaga abantu ku ttiimu bategiiri abantu beesibye nnyo mu bitakola covid n'atuuka okubaggalirawo ensawo n'owulira nti kati takyasobola kufuna bujjanjabi simanya buyindi simanya isirayiri nga ye gye bamujjanjabira naye nga ku kyalo kuliko asobola omujjira ekiwundu gyataagala balabe n'akiteekayo balaba bakijjanjaba nekiwona era tulina abaana abajjanjaba omutima tulina abantu abajjanjaba kwegamba abajjanjaba ebintu ebyo byonna byowulira nti nabaana yavunda simanyi tulina ebintu kankaka naye obayambye nnyo okuboogerera kubanga nandiki twalisigadde tuwakana twalisigadde tweyogezaayo tajja ku bujjanjabi n'obuyambi ate n'akasinza okunkwatako bulijjo simanyi nti abasawo b'ekinnansi mutabaganya bulijjo manyi mwawula bwawuzi nti jjo basobola okutuuza wali omuntu ne wali n'abagamba mukanyi n'abakansolinga n'abagamba mutereere nkugaye singa omwami w'emukono w'e Kampala w'e Lugazi w'e Masaka najjawo n'agamba omukyala yanoba abakyala nabo balina ebintu ebibaluma omuntu tabeerawo lwa musajja na mwami mu nju mwokka omukazi talya omukazi tanywa omukazi tayambala kati n'osanga mukazi wange yanobye kyokka nga tamanyi ne bwe bamuwa mmere musajja wange tadda waka naye nga bwajja namugaa atunula eno tasobola kakati abantu abo mugayita omukyala tutuule yita omwami tajja tajja kujjayo kunze mpesimu alo obadde ogamba otya munange waliwo ensonga wano ebyo byonna tubikola obutaleeta mu nsi yaffe lutalo abantu buli gye bakoma okutabagana tebagenda kweruga tebagenda kukola kyate n'ebyokuloga bijja kulema akwate ejjambiya amuteme gwe twawulidde ejjo yamumaze naye neyettirako okitegeera kakati abantu tula butuuzi nabo oyogere nabo obakanyise ate awo bakwebaza tomanyi nti omukyala aba muzzukulu ate n'omwami n'abeera muzzukulu kati n'osanga olubiri nga teruggwamu bantu ng'oluba olulaba kubanga abantu abo wabatabaganya kale n'ekitundu ekyokwawula abantu okuggyako nga byokola ekyamazima toyagala babimanyi ate naawe tukukolera mu nkola ey'ekyama era tulina n'abantu betukolako mu private mu nkola nga yakyama kasimu kokanaga nagati jajja Jumba nze nga bondaba bwenfaanana munange sijja kusobola kujjeeyo naye omwana akuvuge mu mmotoka akuleete mu kifo bwekiti ensooka nsindikayo kankaka nendabo bate waliyo mulabe wange nati nobala embeera nga nembiro kakati nga nembiro kwotadde kakati bwe bamaliriza nenzija ne twogera ebyaffe private nga terinaakulabyeko ate tuyina ebyama era tukuuma ebyama sobola okukolagana n'omuntu naye nga talinyangako na mukirowooza naye ne tumukolera era omuntu oyo n'abeera ng'afuna ekyo kyetukolaki kyeyeyagaliza okukyeyagalira kale nno mu kutwaliza awamu nti ebintu byonna tukyabikola kubanga kankaka obadde omanyi nti abantu bakyasogola omubisi naye tolaba bakuyisaako embidde bwe bazitwala mu kiggwa ffe lubaalo waffe tukyamusogolera omubisi tukyamusogolera omubisi kubanga ebintu ate embidde tozirabye tolabye bwe bayisaawo embidde engeri gye naga nti nnima era bagenda mu nnimiro ne bazitema kati ngenda kuwanika ennaku 4 olwokutaano nsogolere jjajja omubisi nkitegeera mbeebaza nnyo akaseera ke mutuwagidde njagala muwagire nnyo puroguramu eno aligaweesa tugitaddemu amagezi ag'enjawulo agaawukana ku ebyo bimulowooza ne bye muteebereza ne bye mwakayanirako mu trading center ne mutuuka n'okusiba ssente kakati mbakubiriza igooba olabye vidiyo eno ate gyongereyo twebaza nnyo bannaffe abeereyo Obungereza abeera mu nsi z'ebweru mwate nno mufaayo n'okubako ne kasimu oba omusajja yayogedde bubi oba yayogedde bulungi oluusi n'oyogera ekikuluma Jumba aligaweesa waali akaseera konna mu puroguramu eyitibwa aligaweesa ku mulundi gaffe oguddako tugenda kuba tukwata ku nsonga era enkulu ennyo simanyi oba olina akagambo akasembayo akatalekeka tusimba abasebo ne banyabo akatalekeka nsooka okubeebaza mwenna nga kankaka bwabeebazizza ne neebaza
senga kulanama mama w'abaana waliwo omuntu yawandika mu comment ate era yajja kwogera ku kulanama basebo ne banyabo ye wange ye mama w'abaana kakati mwebaza ate munanga ayagala nnyo TMO ajagala nnyo nenebaza abalabi mwenna nenebaza abantu abatukubira ku masimu nenebaza abo abanatuwa obulango nenebaza mwenna ababage abawagira TMO n'abasawo baffe ab'ekinnansi abanaafuna essimu za smartphone mutandika okugoberera ebintu bino n'okubimanya nenebaza management yonna nga bweri ku kamera waliwo maama abeera ku kompyuta yo eri mu mmotoka tatera kuvaamu abeera anyiga amapeesa waliwo omusajja mukulu producer kozi wamuyise erinnya ki Eriganiri Kintale naye mwebazaako waliwo driver oli akuvuga nenyongera n'okukulisa accident abo baali bakutomedde ennaku ezo nabo ne mbakulisa ne ngamba nti kulika weebale nakuddamu kulongoosa kyuma kyaffe nenebaza abantu abo bonna abakuteekerateekera okulabika ng'obaawo nentumirako omukulu Frank Gasumba weebala okusitula TMO n'okuwa abantu obubaka omukulu Tamale Mirundi nakutumiddeko dda Aji Naduli weebale nnyo ne taata w'omugenzi Kirumira weebale kubaayo n'abantu mwenna abali eyo abawagira abaana ba Kirumira era ababawadde school fees okudda ku ssomero mwebale nnyo mwebalire ddala atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Ebigambo bya Jjumba Aligaweesa tebongerwako ye programu eyitibwa Aligaweesa yenze Kaaga Kapita abakugamba nti obuzze kwogera ku maama Kulanama bagaye tine Kaaga kawajja kwogera ku Kulanama ate aban'owe mu mmotoka gyali eri nakoze naye baza mukulu agaba gyali nakoze n'ebiganiro Kintale ng'era jjajja Jjumba waboogedde nsibudde balabe besunze mama okuseka yajja kusaba baswalize obeera sikali gyendi imponeza okuswala balabe besunze mama okuseka yajja kusaba baswalize Namugereka wapa bakumi mbasa bakumi